Thank you so much for watching. I want to say what's up, how are you doing? Everything is okay. My name is the one, the king himself, here on Celeb Jazz, and I want to present to you all the news around Uganda. Oluzungu bangambye rungi kandu kendeza. Njagala kubanga batusaka amawulire poko kalebule wano mu ggwanga lya Uganda, East Africa ate ne mu nsi ezidirinanyeko ngaawo. Nekyo yinza okukola kikimu bwe gwe mundu gwo ogusoose okubanga otulaba genda wansawo subscribing gwe gwe mundu gwo ogwokubiri ate sharing or liking or commenting. Ekitagala obasa abaganda gola videos zino nolabaka akalango toka skipping akalanga ko tokabuuka kaleke kazanye kagweyo ate osobola kubanga otogerako ettaffaali ku Celeb Jazz. Mulege mpletede mawulire gasanyu nnyo nga tongera okwogera ku bakungu abali mu ggwanga lya Uganda naddala abayimbi okuli Bebe okuli Akon n'okuli mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Kenzo. Naye nga ka studio kali katyakeeko mwana nseddokawa nawe Smith mwakoze studio manyi gammwe mba mutuwagidde naffe tukoma ate netulaga muno ekyo kino tukiteeka ku level endala. Studio eno bagita Celeb Jazz oba King Montage Studios ezisangibwa wano enankulabye ku kizimbe kya Prime Tower we recordingira videos nokuba nga tukola ki tuzikutuusako. Naye nga munnange happy birthday, belated birthday eri omukyala amanyiddwa nga Zuena Kimela oba Kimala ono nga abasinga bali bagamba muno musoga naye navayo n'abyewakanya. Omukyala ono abadde ayina abaana bataano saabadde ayina abaana bataano era nga amaze emyaka mingi nnyo mu mukwano ne mu mapenzi ne mu kwagalibwa okungi ennyo eri omukulu amanyiddwa nga big size poza yagera Lawrence ya yanza big size akiwakanamo gomanye omukulu Bebe oba omukulu Musa Sali era nga munnange bano bagenze ku trip emanyiddwa nga day 5 a week full trip of birthday era nga munaye bali mu kujaganya mukyala ali mu kujaganya mazalibwa ga mukyala. Basinga mwebuuza Zuena ayina emyaka emeka? Zuena ayina emyaka 35 weddu lwakuba Lawrence yaŋŋambye ekiso ekiri awo omukazi wagamba emyaka 35 omanya esatu kwaca aba yasazeeyo katubuuza Lydia jagamba am 16 ng'omanya ali kasita ga 16 omanya alinga mu 26 awo gattako okukumi wali no divide nga n'ogatta. Naye nga Zuena emyaka 35 oyinza okugamba sweet 16 era nga olaba ebifaananyi ebyo batandikira mu kibuga Kampala ne bakwata ne balinya basi ya 707. Eno basi yaintroducingwa mwana muwala amanyiddwa nga Shira Gashumba. Basi erimu buli kimu muli munda, erimu kiraabu, erimu omwenge, erimu swimming pool. Kagamba oyingira mu basi kiba kiwedde. Basi zo tuzeeko nnyo nga abaserebu bebweru bazikozesa eri mu America era nga bazikozesa nnyo nga bagenda ku trip zaabwe ez'okukuba emiziki bazze twandiyise batazita Lawrence country trip tour, yes bazita tour, music tours. So omukulu amanyiddwa nga Bebe yasazeewo aspoilinge mukyala we nga bano batandikira wali mu State House we baavaawo Lwakitula ne batandikira Kampala ne bavuga ne bagenda Lwakitula ne bameeting omukulembeze w'eggwanga ne beekubyayo kawo ku bufaananyi n'omukulu amanyiddwa nga Akon omuyimbi Nakinko mu America ali mu ggwanga lya Uganda we bavuddewo ate ne boyokera side zere eba Fort Portal we bavudde Fort Portal ne beeyokera side zere ngate ne basalamu bwe bato okugenda ate nga badda side za Eastern Uganda era ng'ebifaananyi byolabaawo bye byasinze okuba nga bireeta obuzibu. Naye kati that is not the story. Ebifaananyi byasinze okuleeta obuzibu ku trip eno kwe kuli ebifaananyi bya Allan Sali mutabani wa Bebe omukulu gwe yazaala mu Western Uganda eyo ng'agenza okubayo enguliko omumanyi oyo ayeyita Pepper Daddy. Then ne Zuena Allan ebifaananyi nga obiraba yabadde ayina engeri gy'akuttemu Zuena ng'oyinza ogamba akutte kakyala ke kumba akutte maama we kanafuluma ekifaananyi kya Bebe nga mugamba gwe ssebo tomanyi muno mu bujjawo bintu bye bawesitani bye musomasoma mu ssomero eyo maama wo tolina mukwata bwotyo naye ng'oyinza oganze nalayo ebifaananyi ne ŋŋamba yogeza ekifaananyi kino olwo sinaŋŋamba abeera amugamba nti no gwe ssebo weebeereremu oyo maama wo tolina mukwata bwotyo okitegere naye nze nagenza okulaba nga mubutuufu olayiziwenna nolaba ne Hendrik Sali engeri gyadde amukuttemu ng'oyinza okugamba Hendrik Sali ngolaba yasaana Zuena kale ngamba bugambi naye nga ate olaba Bebe ne Zuena oyinza okugamba Bebe afunye akaana k'essomero n'akakola kinakawasa. Ebigambo si byange, ebigambo by'abantu benkola nabo naye kankulaga ebifaananyi bino oyongere okuba nga obyetegereza naawe kyengenda okugamba yogeza ebifaananyi bino genda wansawo mu comment box otegeere ombuulire gwokyogeza oti ombuulire story eyo gye wategedde ebifaananyi bino nga woobiraba. Naye nga twagala okugamba happy belated birthday Mami Zu omubwat owa Bebe owa Gagamel family. Keeki tetwagirabyeko mpozi gwe okola keeki osobola okwekolera keeki nga birthday yo n'ogyekolera kiwedde weekolereyo keeki otuyite tujja ate tulabe nga tukola ki otuwa ku keeki.